To rule 161. Oluvannyuma lw'okuwagirwa ababaka abasinga obungi naddala bava mu kibiina ki NRM, ebbago ly'etteeka ku bwetengereze bw'eggwanga liyite Protection of Sovereignty Bill 2026 eryayisiddwa Paalamenti olunaku lw'eggulo nga kati lirindiridde mukono gwa mukulembeze w'eggwanga olwo litandike okuteekesebwa mu nkola. Olwaleero twogeddeko n'abamu ku babaka naddala abo ababadde bawakanya ebbago lino batubulire lwaki babadde baagala okulemesa eggwanga okufuna obwetengereze. Mwabaddemu okukozesa eryanyi n'okutyoboola amateeka n'ennono z'amateeka nga the doctrine of separation of powers. Byanjawulo nnyo ku bye basooka okuleeta mu kye basooka okusoma omulundi ogusooka. Enkola eyo yonna emenya procedure za parliament oba mu parliament engeri gye balina okuyisaamu amateeka. Kye bandibadde balina okukola kwe kuggyayo etteeka eryo batandike buto baddeyo bakomeyo eri abantu. Tusalewo abantu baddemu bawe endowooza yaabwe. Etteeka lyonna eddungi liteekwa okuba nga litambulira wamu n'okwagala kwa bannansi. Olwaleero singa okola etteeka nga liruŋŋamya okuwasa kw'Abaganda oba okw'Abagisu oba Abanyankole, oteekwa okukakasa nti kitambulira wamu n'okwagala kw'abantu abo b'okolera etteeka. Ebimu ku bikulu ebiri mu bbaga eryayisiddwa kwekkogira omuntu yenna okutuukiriza enteekateeka yonna eva ebweru w'eggwanga awatali lukusa luva mu gavumenti. Omuntu ow'ekitongole takkirizibwa kufuna nsimbi zisoba mu bukadde 4 omwaka awatali lukusa kuva mu gavumenti, so ng'omuntu yenna nga tannafuna buyambi kuva bweru alina okubuulira gavumenti engeri gy'agenda okusaasaanyamu ensimbi zino. Kyokka emisoso gino si gya kukosa buli muntu. Political parties. You are no longer allowed to receive any amount above 400 million shillings. Once it goes beyond 400 million shillings in a year, you will need approval and consent of the cabinet. That is a political party or an NGO. Ababaka bakalambira nti newankubadde guli gutyo etteeka lino lyandikaluubiriza abamu ku abo ababadde bawa Uganda obuyambi. Obwavu bukujjudde nti tosobola kussa mu nkola oba kuba na budget mbalirira yiye y'ebyensimbi okuggyako nga weewoze obuwana n'amawanga amalala. Bwe baba batuwa obuyambi obwo bateekako obukwakkulizo. Oluusi bali oluwulira nti waliwo etteeka eriyisiddwa ligenda kukosa oba musigansimbi oba baani. Ekyo kyokka kireetera abantu okuwithdrawinga oba ba investors naki kiba kigenda kyankalanya Uganda shilingi yaffe. Ebbaga eryayisiddwa era likugira omugwira oba omuntu avujjirirwa omugwira okwenyigira mu byobufuzi bya kuno kama ng'okuvujjirira emirimu gy'abannabyabufuzi oba okubeera emabega w'enteekateeka yonna esalawo ku ngeri Uganda gy'erina okulemberwamu. You are not allowed to implement any policy from another country without approval and consent of the executive. And the executive has powers to determine what is in contradiction with the domestic policy. Kati gwonovaayo sawa yonna n'ogamba nti gwena endowooza yo gy'oyagala okuleeta okuwabula gavumenti engeri gy'okolamu emirimu gyayo gwena endowooza ey'enjawulo ng'ate kikirizibwa ssemateeka bw'ojja kuba mu buzibu bw'amaanyi nnyo kuba bajja kuba bagamba nti owakanya oba poliisi oba enteekateeka ya gavumenti mu bukyamu. Waliwo okutya nti ku kino gavumenti yandibanga egenderedde mu kuliisa kakanja abo abavaayo okwogera ku bitagenda mu maaso bulungi mu ggwanga. Ensonga ez'ebyobufuzi abantu abaga nti kaakati mwe mukotogera eggwanga. Okukotogera eggwanga kyeki? Gavana wa Bank of Uganda yabagamba nti okukotogera eggwanga kwe kuba nti ebyefuna byaffe biri wansi. Gavumenti yaffe yeewola enkya n'eggulo. Ate nga jjukira tuli mu nkola ya demokrasiya. Nkola ya demokrasiya yaleetebwa ssemateeka ekkiriza buli muntu ensonga lwaki waba tulina ebibiina by'ebyobufuzi nti bakkirizibwa okuvaayo balageyo endowooza yaabwe n'omuntu wa bulijjo. Kati gwe onoovaayo essaawa yonna n'ogamba nti gwena endowooza yo gy'oyagala okuleeta okuwabula gavumenti engeri gy'okolamu emirimu gyayo gwena endowooza ey'enjawulo ng'ate kikkirizibwa ssemateeka bw'ojja kuba mu buzibu bw'amaanyi nnyo. Mu mbeera eno amyuka ssente w'ekibiina ekitaba bannamateeka ki Uganda Law Society Anthony Asiimwe ategeeza nti singa Museveni Kamutanda n'ateeka omukono ku tteeka lino baakuddukira mu mbuga z'amateeka okuliwakanya. Ffe tetukkiriziganya nabyo. Sookera ddala etteeka lyonna nga bwe lyayisiddwa n'emitendera gye bayiseemu era ffe ng'ekitongole tujja kgenda mu kkooti ogenda maaso kiwakanya. Tulabe nti nsonga ezimu
sobola okugamba nti nedda kino tukita challenging mu kooti kubanga kikontana ne ssemateeka yaffe. Era bawadde gavumenti amagezi ku ngeri obwetengereze bw'eggwanga gye buyinza okutuukibwako awatali kwekwekerera mu tteeka. Ssemateeka yaffe oba kawaayira 38 kawo Munnayuganda yenna obuyinza okuvaayo n'awaayo endowooza ye nti ne gavumenti ne weeba ereese ekirowoozo oba poliisi oba ng'ena kyeleeta katugeze okugaba emwanyi okugaba omuntu wa bulijjo asobola okuvaayo ne yeekalakasa naga nedda kino si kituufu siwe nti wenjagala okufugibwamu. Kinajjukirwa nti Pulezidenti alina obuyinza obukomyawo etteeka mu Paalamenti liddemu okwetegerezebwa ng'oba oliawo singa naye anaasanga nga lino ery'obwetengereze lirimu ebirumira anaalikomyawo mu Paalamenti okusinga kkooti okulisazaamu nga bwe gwali ku tteeka erirungamya enkozesa y'ebyuma bikalimagezi le Computer Misuse Act kkooti lye yasazaamu mu Gwokubiri omwaka guno. have done it. Susan Nanyanzi, Agafeeyo ku Spark TV. We should be able to leave 11th Parliament clean.